Oweekitiibwa Katikkiro, it's almost a year since we began on this journey that culminates today into the signing of the MOU between Uganda Biodiversity Trust Fund and Buganda Kingdom. Uganda Biodiversity Trust Fund is an independent trustee institution that exists for the cause of generating resources for the management of the environment and natural resources in the country. So in our constant quest for like-minded partners who are willing to make change in the rapidly degrading environment, UBF became convinced that working hand in hand with Buganda Kingdom could lead to some win-win positioning on this matter. Our vision is to see a Uganda that has flourishing biodiversity, conserved by her own people with resources generated by ourselves. And we believe that biodiversity indeed affects every sector, from health to agriculture, from culture to mining, and everything in between. Emiziro gyaffe nga bw'ayogedde ti emiziro egisinga gigenze gikola ki gisaanawo. Ate ffe Obwakabaka tuliwo okuddala ku bika byaffe. Ebika byaffe Mukama wange Katikkiro wa mutima, era bw'oyogera ku mutima oba omukutte ku mutima. Naye nze neddira musu gufaanana ng'emmese naye ngwagala nnyo. Ate omusu ogwo kati oguyigga tegukyalabika ate guwooma nnyo. Omusumba ebika byaffe tubyagala nnyo, kyembadde njagala okubategeeza. N'olwekyo ate ebika bisaanyeewo. Bwe tutema ebibira tetujja kulaba makobe. Bwe tutema ebibira enkima tetujja ziraba. Ebyo byonna biki? Empologoma. Emiziro gyaffe gisinga gibeera mu bibira n'ebisaalu, mu ntobazi, emmamba. Zinafumbirwa bammamba naye emmamba kati tekyakola ki? Tekyalabika. So omukago guno tulaba nti ffe ng'Obwakabaka gujja tugasa nnyo ddala nga tukuuma obutonde bwaffe. Tugenda kubangawo omukago ne Uganda Biodiversity Fund nga tuluubirira okukuuma obutonde bw'ensi. Mu Uganda mulimu amafuta. Mu Uganda mulimu n'ebyobugagga eby'omu ttaka. Baatugamba nti tulina zaabu alimu obutabalika oba bumeka. Sente mpitirivu. Naye nze ndowooza nti ekyobugagga ekisinga kye tulina, ekyobugagga ekisinga Katonda kye yatuwa bwe butonde bw'ensi. Tewali kya bugagga kyenkana mazzi. Tewali kya bugagga kyenkana bimera oba bisolo. Era mu nsi nnyingi naddala zino ezikyakula, bwe bazuula ebyobugagga eby'omu ttaka ng'amafuta oba zaabu, nga beerabira ekyobugagga kyennyini ekikulu ekisooka Katonda kye yabawa. Ate amafuta oba zaabu oba diamond ng'ate bibafuukira ekyambika nga n'obutonde bw'ensi busaanawo. Mubiwulidde mu nsi nnyingi nnyo wano mu Afrika. Abazungu bwe bajja wano abaasooka, Churchill abantu bamumanyi, yatugamba nti tuli ddulu lya Afrika oba ekkula lya Afrika, naye teyamanya nti tulina amafuta. Churchill teyagenda n'anoonyereza n'azuula amafuta, teyamanya nti tulina zaabu, yalaba bulabi nsi. Yagamba nti mwene ensi n'emmere yeekuza yokka, era nti n'olw'okuba tubadde n'embeera y'ensi ennungi kyatufuula n'abantu balamu. Era Katonda alitubuuza lwaki tetwakuuma ekyobugagga kye yatuwa ne twemalira ku birala. Enteekateeka eno eyinza okutuyamba okwanukula Katonda ky'alitubuuza. Ekigambo biodiversity kirimu ebigambo bibiri. Mulimu bio, mulimu ne diversity. Bio kigambo kya Luyonaani era kitegeeza bulamu, ate diversity kitegeeza ebyekikula ekyenjawulo
ensi erimu ffe abantu, erimu ebisolo, erimu ebinyonyi, buli omu yeetaaga munne. Katonda bw'atyo bwe yatonda ensi tulyoke tugirye tugyeyagaliremu. N'olwekyo ffe ebitonde buli omu yeetaaga munne, naye ffe abantu kuba Katonda yatuwa amagezi mangi twegeziwaza okusinga ebitonde ebirala. Bw'oyagala okuzimba ennyumba, oyagala kuzimba mu mwala, oli kikere. Lwaki osula mu lutobazi? Oli kikere. Ekikere kye kirina okuba mu lutobazi, emmamba zisobole okukirya. Awo nno bassebo, enteekateeka eno nkulu, kubanga yeneetuyamba okutegeerera ddala Katonda bwe yatwagaza tulye ensi eno. Fenna abali wano tusaawa eno buli omu assa, ne bw'oba weebase ossa. Omukka ogw'obulamu togusasulira, naye ate weetaaga emiti gukuwe omukka ogw'obulamu n'ekiro nga weebase. Bwe tunaategeera omugaso gw'okukuuma obutonde bw'ensi, tujja kufaayo nnyo okubukuuma. Wano mu lukiiko lwa Buganda twayise emikolo gyonna emikulu abantu gye baba nagyo mu Buganda girina okubaako okusimba emiti. Mu kwanjula emiti gisimbibwa, mu kwabya ennyimbe emiti gisimbibwa, mu kutikkira abayizi, mu abali wano abatikkidde abayizi mulina okusimba emiti. Mu kujaguza emyaka 25 mu bufumbo, oba abagenze e Mekka, oba abagenze mu nsi entukuvu, oba e Roma, bwe mukomawo nga musimba emiti. Gituyambe enkuba esigale ng'etonnya, tube n'amazzi. Awo nno nyaniriza Uganda Biodiversity Fund. Era tujja kugatta amaanyi gaffe ku kitongole kino okulaba nti ebiruubirirwa bituukirizibwa. Tujja kukunga abavubuka, era nsanyuse nnyo okulaba Ssaabavubuka wa Buganda Beka Ssejjengo n'abavubuka abalala abali wano. Ebintu bino mmwe muba mubikola, ekyamazima biyamba mmwe. Kaakati singa ffenna tuli baakufiira ku myaka 9, oyo Beka Ssejjengo akyalina emyaka emirala nga 6, oyo gwe mulaba. Abalala bayinza okuba balina nga 2, oluusi n'obutagiweza. N'olwekyo biyamba mmwe, ate we muli biganyulwamu nga twafa dda. N'olwekyo mutusasule kaakati mu abavubuka nga mukola ebiyamba okukuuma obutonde bw'ensi kaakati, si nkya.